kyebbeeyi ekirala tugenda kubeera nga biidhinillah tufuna empeera z'okubeera nga tufuna sadaqatul jariya, saddaaka ekulukuta, empeera ewatali kubeera nti biidhinillah zigenda kukoma. Tenuulira nti masigidi eno eri kubo, buli musiraamu agenda okusaalira mu masigidi eno, buli musiraamu agenda okusinza, wallahi ogenda kumufunamu obulungi, ogenda kumufunako empeera maaso g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe ekyo gye bayita sadaqatul jariya. Idha maata ibn adam, mwana adamu singa afa inqata amalahu, aba takyasobola kubaako kyakola illa min thalathi, kujjako ensonga ssatu. Omubaka yakulembeza sadaqatul jariya, saddaaka ekulukuta. Lwaki ekulukuta? Ekulukuta lwa nsonga nti kyonna buli muntu yenna abaako kyakola mu masigidi eno nga kirungi, gwe eyafuuka ensonga okubeera masigidi eno ebeerawo nfuna empeera. Saba ebitiibwa abalungi, tuweeyo abantu abasinga mu kuwaayo bafuna okutya ne balowooza nti oba oliawo bagenda kukendeera mu byenfuna. Omubaka sallallahu alayhi wasallam nga ye mwogezi w'amazima asinga yagamba thalathun uqsimu alayhinna wa hadithukum haditha, bisatu mbibanyumiza mbirayirirako Allah, nga ye mwogezi w'amazima asinga nagamba wallahi ma naqasat mali abdin min sadaqatin, emaali y'omuntu tegenda kukendeera lwa kusaddaaka, wallahi Allah tagenda kukendeeza yadde ekikumi, bali agenda kukwongera bwongezi. Alhasanatu bi'ashari amthaluha, okola ekirungi kimu Allah nakubisizaamu empeera 10, kutta omutwalo gumu Allah nakuwa emitwalo 10, kutta emitwalo 10 Allah nakuwa akakadde. Yenkola ya Allah subhanahu wa ta'ala, ate akyasobola okubisaamu adhaafan kathira. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, muntu kyayinza okuwola Allah oluwola, gwani awola Allah oluwola? Sobola okuzimba ennyumba y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayudha'ifahu lahu, Allah kubisizeemu, ab'ebitiibwa abalungi, mbakubiriza nga nange neekubiriza okubeera nga tufaayo, kubeera nga tulwana, tukole emirimu egifaanaganako bwegiti, kubanga omuntu nga tonnatuuka kaseera Allah kakujja mu mwoyo otandika okubeera nga wejjusa. Omuntu bw'aba anaatera okufa kyeyeegomba okudda ku nsi kubeera nti asaddaaka akola emirimu gino, kubanga emirimu gino giyinjiwaza minzaani. Lawla akhartani ila ajalin qarib, ay Allah senga onkereesaamu akaseera fa asaddaqa akum min as-salihin, nange nsaddaakeko mbeereko nange mmaabo abalongoosa, mbeereko mwabo abagenda okubeera n'amayumba ag'ebbeeyi mu jjana, mbeereko nange abagenda okuyingira ejjana nga Allah tubabaze, mbeereko naabo abagenda okubeera nga minzaani ejjula olw'okubeera nti buli musiraamu yenna yenna akoze obulungi omufunako obulungi. Ab'ebitiibwa masigidi eno abantu bagenda kusomeramu obusiraamu, masigidi eno abantu bagenda kusiramukiramu bangi, masigidi eno abantu bagenda kubeera nga beegazanyizaamu nga bakoleramu emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Saba ebitiibwa abalungi, ennamba y'essimu kwogenda okuyisiriza obubaka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala eri 0753 85 075 83 85 22 29. Amannya Aksamu Sulaiman Mpaji. Assalamu alaikum wa rahmatullah.